konyo oyogedde ku kya Pastor Bugingo vai kiki ne 2024 tuyingidde we tutyo omwaka guli wabaddewo nnyo abductions ne wabaddewo okuwamba abantu n'okutta abantu ne 2024 tutambudde bweti mulowooza mutawaana kiki nga tutunuulira case in point abantu beeyongera okulumbibwa kuba luli edda twalowoozanga nti oba balumbako ku bannabyabufuzi n'abakuumaddembe mu biseera byabakaweesa ba Biriga ba Meja Kiggundu n'olaba bakirumira ne bwobaawo abasiraamu ne kibanga ekikkakkanya naye ate kati owulira Masaka ono bamulumbye ono bakoze batyo ono bamukoye ono yagayiseeko kati Bugingo oyo yayise ku luggwayo kiki kansooke wa Ssimbwa ne bwe naakome wa Ssimbwa kuba yaayinamu atusingako obukugu mu bintu ebyo webale nnyo mukulu kaddu mukasa okusookera ddala mwaka 2024 era ng'omutwe gwaffe bwe tugamba bwe gugamba nze ku lwange ensuubira nga tugenda okuyingira ebyobufuzi ebyakaasa mmeeme ebikolwa eby'ekika ekyo bijja kweyongera kubanga ebyobufuzi bw'obitunuulira bw'obikkula peegi eya 2021 n'olaba peegi eyo nga yaliko covid naye n'olaba ebyalimu kati peegi ya 2024 nga twetegekera 2025 omwaka omukambwe nsuubira nti ebikolwa ebyo bijja kweyongera ebyobutemu kkiriza nkubuuzeemu ng'okyali awo Pastor Bugingo kiri related ku politics anti kati ekibuuzo byebibuuzo byengenda okulekera abatulaba mbadde mbiraba nnyo ng'abantu babyebuuza ekisooka fe abantu tuyinza okulaba Pastor Bugingo nga Pastor Bugingo naye omuntu watuukirwa okukuumirwa specialized force abeera asusse kummwe abantu ba bulijjo kye mulaba nti omuntu gwe bakuweera okukuumibwa si poliisi ejje erikuuma president ejje erikuuma president n'ebifo eby'enkizo era erikola missions ez'enkizo kati oba tokyali muntu wa bulijjo era wano omuntu wano mukulu Kisanja yayina ejje ekika ekyo era bw'ayingidde wano we mbadde ntudde ku reception mbadde nga nti banonyeeze oba onalekose bunya kyekikwega omuntu bw'atuukira ku ddaala eryo aba takyali muntu waki wa bulijjo kati abantu abadde balaba Pastor Bugingo nga Pastor Bugingo nga mumanyidde ku kituuti olwaleero mu mateeka baga nti mumugye veiro yavuddeko kati takyali oli muntu ali special kati se ebikolwa ekika ekyo bijja kweyongera naye mu mbeera eyo ebikolwa ekika ekyo bibeera bya mirundi mingi waliwo ebikolwa ekika ekyo ebijja nga bizze mu bulambulukufu bwabyo waliwo n'ebikolwa ekika ekyo ebijja okubeerawo nga birina embeera mwe bijjidde etali ya bulambulukufu bwabyo abantu kino kyetaaga bw'ogoberera ebiriwo saagala sigenda kuva ku kiriwo njogerere ku kiriwo olwaleero ku social media kwonna amawulire gakyagaanye okugatta ku kintu ekyabaddewo kibi nnyo nti omukuumi yafudde kirimu okuviibwako obulamu Richard Muhumuza ebintu ebyo bijja kubeerawo ku bantu bangi bajja kufa mu nfa etasobola kutegeerekeka ng'eno bwe yabadde kwaliwo ebibuuzo bingi ebikyebuuzibwa nga ku bakugu bikyaleeseewo ebibuuzo wano ekintu kya pasita emabega mu njiri ye abadde abuulira bw'ogigoberera ng'alaga nti obulamu bwe buli mu matigga naye nakyo ne kibeerawo naye bwe kyabaddeewo omuntu ebibuuzo bingi byalina okwebuuza wano mu kitundu awo ekintu bwe kyabeereddewo ne mu budde bwe kyabeereddewo abantu abaawo baalabye eki era bo bagamba ki bw'ogenda okugoberera amaloboozi g'abantu ab'omu kitundu baawulidde ebibwatuka naye tebalina kirala kye bongerako okulaba tebaalabye baawulidde nti oke baawulidde naye omutemu ono eyakubye yabadde mukugu nnyo oba yabadde mu amakya nnyo nti mu kkuba kwe emmotoka neeremwa n'okuyimirira neesigala ng'egenda mu kkuba kwe poliisi yatulaze emmotoka
moving target yeyo wagikubye otya n'okuba mu kafo kamu oba emmotoka yabadde eyimiridde. Ekyo nakyo kikyebuuzibwa. Omutemu yasoose kuyimiriza n'akuba eyimiridde n'asobola okutagetinga mu kafo kamu ng'emmotoka ya poliisi bwe yalaze. Amini emmotoka ya poliisi gye yalaze bwefaanana ekifaananyi kya poliisi, kubanga bwebanga tageti yabadde emuvinga obeera mukugu nnyo okubeera ng'okubaawo wokka mu tageti etambula kuba emmotoka etambula. Naye kyebuuzibwa emmotoka yasoose kuyimirizibwa netuusibwako obuvune obwo oli n'asobola okufuna omukisa okukuba mu kifo ekimu. Ekyo nakyo weekiri. Ekirala ekiriwo abantu kye tulina okwebuuza nti mu kaseera ako ng'omuntu atya kuttibwa lwaki yeeyongeddeyo n'olugendo n'ataddukira ku poliisi eri okumpi, kubanga tulinawo n'akulabye mpozi kwako kyenzo gattako n'abalala kye beebuuza kuba agamba nti yagezezaako n'okgoba omutemu. Kati twebuuza waliwo n'akulabye, waliwo Kasubi, omuntu ali mu kikangabwa nga kyakufa oyina kudduka kwekweka oba kutaasibwa oba mujjamu, naye okufuna obuvumu obudduka paka Mulago kyabadde kiki era lwaki Mulago? Kubanga bw'oba oyagala kutaasa bulamu omuntu atwalibwa, twalaba Jeno Katumba Wamala bamusoosa mu kalwalira akatono okutaasa kuki ku bulamu, naye gwe n'ovuga distance eyo. Ebyo byonna byonna ebibuuzo bireetera abantu wakubadde omugenzi yagenze n'ebisigala abantu beebuuza kyekigenda mu maaso. N'ebyo ebikolwa bigenda kubeerawo mu 2024 era abantu tebabyeyibaala naddala abali mu layini y'ebyobufuzi. Ekyo kigenda kubeerawo mu kusika omugo okungi, mu kkayanira entebe oba kitya oba kitya, ebyo bigenda kubeerawo. So embeera eno ey'obutemu abantu tulina ogyegendereza ennyo mu bigambo byaffe bye twogera, mu bikolwa bye tukola. Abantu bajja kutuuka okwebuuza nti musajja Kaddu Mukasa abadde talina musango, nga tomanyi nti puroguramu gye wakola n'ebibuuzo bye wabuuza waliwo bye walinnya kuki ku bugere. So 2024 ebyo bigenda kubeerawo. N'ekintu kya Bugingo kikyalinamu okubuuza era kigenda kuteeka minzaani nene, kigenda kuteeka CID ku minzaani nene. Nejjenotafire Minister wa Internal Affairs preliminary report ya poliisi yafulumya sose yagigobye. Ekyo mutuufu ne bwe nandibadde nze kuba waliwo ebintu bye tulina okwesigamako nga tunoonyereza obutemu obw'ekika ekyo. Newakubadde byonna bisoboka okubeerawo, naye ate tulina okuggyayo amazima. Kati twagala olwaliwo poliisi etulage ng'ekozesa kamera Pastor Bugingo yatambudde atya nti mu kitundu ekyo tewaliwo kamera. Nindabye nga ababadde badaze ku kiza, ndabye nga ababadde batulaze ku kamera mu kitundu ekyo oba badde ya kitundu kirala. Ne bwe kitaba kitundu ekyo ennyini twagala batulage omukulu yatambudde atya okuva gye yavudde, kamera zazze zimukwata zitya n'essaawa kwe zaamukwatidde. Kubanga bw'oba wayise ku kamera A ku ssaawa 3 ate kamera B eri mu kilomita 1 n'ogituukako ku ssaawa 4 wakati awo wabaddewa. Ebyo byonna twagala biveeyo. Sequence ya event singa bwe zaabadde etambule paka e Mulago. Ekyokubiri twagala tumanye okuva e Mulago okutuuka mu maka yatwaliddwa baani kuba embeera eyo yakutya obulamu bwo buli mu ddenja. Lwaki bamugye Mulago mu mbeera baani abakulembeddemu? Kuba twetaaga poliisi yandibadde nga yetekinze over ewerekere omuntu ne nayini kuba obudde bwonna omutemu bwe batakumaliriza ayinza okuddamu n'akuteega ogwokubiri. Nga bwe tulaba bomu basooka ne bakasuka emu bwemala okubwatuka ne mukuŋŋaana, bwe mukuŋŋaana ne bongera eyokubiri kuba olwegenda kutta abakola ki abawerako. Naye poliisi yatugambye dda nti obujulizi obusooka wabadde tempered with bwebwokusinga. Kati obwo awo twavuddewo
kati nvudde ku siini kuba ekyo kyo kituufu kyayogerako obujulizi obwatataganyiziddwa wano kujjawo nemmotoka na buli kimu ebisosonkole by'amasasi n'okulinnyirirawo naye kati tugamba wano okuva e Mulago poliisi yabadde eteekinze ova poliisi yategedde ddi era yamuwerekedde paka waka n'ebigambo ebyogerwa abantu abavaayo nti boogerera pasita Bugingo nabyo bisusse kyovula ebitongole bibeera n'aboogezi ndalabye mukulu Senkubuge ayogera nendaba omuwabuzi wa pulezidenti mukyala Fulufiga ayogera nendaba munnamawulire wa TVM eya mukulu oyo ayogera naye nga ebigambo bye boogera tebigatta bamukubye nnyo n'afuna ebisago wano essasi ne limuyita mu mugongo era buli kaseera ajjamu essaati ekiwundu tebakitunze naye ate gwe bataatunze ekiwundu mu mugongo ate tewali wadde akasaayi abamu baga nti essasi lyawagamidde mu mugongo naye gwe bataatunze ekiwundu mu mugongo ne basalawo bakireke nga kiggule ng'aboogezi bwe bagamba tewali wadde musaayi ku ssaati era yeetaaya bulungi era atambula bulungi ebisago bye baayogeddeko aboogezi abaamulabyeko ababadde naye abamuli ku lusegere bwe yavuddeyo twamulabyeko ka plasita kakkanula eyabadde ndowooza bamutaddeko amazzi okulaba nti okumuzza olw'ekyekango kye yayiseemu n'ebisago ebyayogeddwa byonna ensi teyabirabye kati ebigambo ebyo ebingi bireetera abantu okulowooza nti ebyogerwa osanga si bwe byabadde kati kyekyo lwaki nsaba poliisi obutafaanana misango mirala guno eveeyo nnyo erage bannansi kyekituufu toyanza mwandyagadde okyogerako kintu kikulu kya mbadde mbaga nti ng'omukugu bwabirimu kansooke wa munnabyabufuzi Alan